bwe bakugambanga nti gundi yakuguka mu martial arts nti gundi mulwanyi bwe batuukira okugamba omusajja ono ne bamugamba nti tukwesize gwe ogenda okukuma olubiri gwe ogenda okuma obwakabaka buno naye ng'ayimiriddewo bw'omu gezaako nonyeka muvi kano ng'omaze okusubscribinga to our channel okanoonye akayitibwa The Imperial Bodyguard. The Imperial Bodyguard okuneebaza kunaaba kukwo yemu ku muvi ezikuta akati ku Jinja Media TV Telegram channel yaffe. Eno muvi gye bayita The Imperial Bodyguard bagamba omusajja yakuguka buli mu kintu yasoma buli kintu n'atuuka okufuuka nga teyeesimbikamu ku kya security yali mugezi okusikuluma ku balala ng'ategeerera waggulu bwe kikwatagana ku bintu by'entalo yali mukugu okukamala. Bagamba yatuukako n'ekiseera ng'ali dawuni n'agezaako kuba nti alwanyisa abasajja 10,000 yadde nga baamuliko nga bamugezaako kuba nti bamulemesa okuba nti ayitamu. Abantu bangi yabeewuunyisanga olw'ennwana ye yeewuunyisanga buli omu olw'ebikolwa bye. Yesu osobola okanoonyaako ssaawa yonna kubanga gyekali ku Telegram channel yaffe The Imperial Bodyguard. The Imperial Bodyguard teweerabira ku subscribinga toboneka muvi akatambula buli kaseera wano ku Telegram channel ne ku YouTube tulina kamuvi kuno akatambula. Muvi z'oku Telegram za free si za kusasulira togaana n'ogamba mbu tusigende ku Telegram basasuzaayo sente no za free but teweerabira subscribinga kano kabeeta The Imperial Bodyguard omusajja yali ow'ebyamagero ennyo. Subscribe for more.